Zenumas David kulisa yenyo mu weekend ndoze yagendedde bulungi tutuse mbakamanye n'emikono gyaffe aba Pepsi Cola International era nga ne kona eria UEFA Champions League yonna lyonna engeri giri ku temu ndoza mulaba oluzanya olusembayo lwanca n'olwokusatu olutusobola okumanya abanagenda mu semi-final naye nga yo Pepsi ng'omuvugizi omukulu ow'empaka ezo kyova olaba bakwata mu nsawo ne bakuddizaako gwe customer waabwe onywa Pepsi bikula mu kasaanikira kyosanga mu kyowangula nga bwe twetegekera oluzanya olw'okuddingana olwa quarter final olw'enkya n'olunaku olw'okusatu mwebale kwetaba mu bikujjuko eby'amazaalibwa g'omutanda era emikolo emikulu egy'okusinza gyabadde wano e Lubaga naye nga amasinzizo agawerako okwetoloola eggwanga gonna gakoze omukolo ogwo okufaananako n'aba 7th day abasinza ku lw'omukaaga abo bo mukolo omukulu gwali wali e Najjanankumbi so nga n'abayisiraamu abasinza ku lunaku lwa Friday abo bo emikolo emikulu gyali wali ekibuli naye ng'emikolo gyonna gijjumbiddwa bulungi era mwebale nnyo mwebale ddala kapiteeni waffe ow'ekitiibwa Katikkiro nawulidde nga omukulu mu church nga amwogerako nga enjogera ye ejjudde amagezi taddiringana bigambo ate tagattagatta nnimi Kitiibwa Katikkiro musajja muyivu naye bw'owulira nga ayogedde Luganda ayogera Luganda olwasizeho okuwugira Luzungu ayogera Luzungu kale kapiteeni waffe tukwebazaamu ak'ensusso okuba nti nno omulimu gw'akalondoozi ne kalabalaba okulaba ng'emikolo gitambulira ddala bulungi okuggyayo ekitiibwa kya Ssaabasajja n'omukolo gwabaddewo mwebale nnyo buli yeetabye mu ngeri ez'enjawulo naye ate era n'emirimu egyakoleddwa mu Bwakabaka olw'okujjukira amazaalibwa g'omutanda ag'emyaka 7 omwabadde okugabira abakulembeze abali wansi w'obukulembeze bwa Ssaabasajja ku bitundu eby'enjawulo basookerwako eri wansi baweereddwa obugaali oludda lw'essinga eyo ndoozi ab'obugaali mwabukuttemu mwasosse namudda ababaddirira mu mutendera gw'obukulembeze bo bakafuna piki ennaku ezo olw'okusobola okutambuza emirimu gy'Obwakabaka ku lwa Ssaabasajja eno waggulu ab'amasaza bo bavulumula mmotoka liwasaza ennaku ezo nasinkanyeeko mukama wange inginiya David Kisiriiza ng'amuwula sibu ate si mmotoka ya bulijjo era ab'amasaza bonna 18 ku lw'okutambuza emirimu gy'Obwakabaka bo nabo ebidduka babirina ebijja mu kitiibwa byabwe ne baminisita tubalaba kale kwegamba Obuganda wamu agwe ebbugumu ly'amaanyi naye ate era mu nteekateeka ze zimu twalabayo n'omukolo ogw'okugaba tractor abantu basobole okulima buli ssaza likyalinawo tractor emu naye nga Oweekitiibwa Katikkiro ko n'Obwakabaka nga bakwasaganyiza wamu ne bannamikago ab'Obwakabaka tractor ne zijja era zaagabiddwa ndowooza enkola ejja kubeera eyo ku masaza be bajja okusalawo balabe tractor leero ani atutte oba eneesobola okukola ennimiro 3 ez'enjawulo ekyo kiri eyo naye ng'embeera esobozesa yo yazzewo eri tulabyeko ku malwaliro enteekateeka ya kuzimba ddwaliro mu buli ssaza amasaza gonna 18 bo bannaffe abasingo be baalidde empanga bo eryabwe lyagguddwawo mu butongole ng'ebimu ku bikujjuko ebyo amasomero aga nursery ne pre-primary nako gaatandika mu buli ssaza era bw'owulira essomero eryo twalako omwana gano go aga primary aga secondary ne higher institutions of learning omuli ne universities ezo zo zibaddewo nga muziwulira kakati bw'ova ku ebyo ate n'oteekako omusimbi omungi ddala gwe mukuŋŋaanya nga muyita mu Kabaka birthday run ogwo omusimbi ate Ssaabasajja ajjako ogutundutundu ate n'agwa gavumenti eya wakati ku lw'okugezaako okutambuza obulungi ebyobulamu kubanga omuntu nga tonnaba na kulowooza ku kyakkola osooka kulowooza kuba nti oli mulamu ekyo Ssaabasajja ne gavumenti ye bakikoledde ddala bulungi era ebitongole ebyenjawulo bikola wansi w'Obwakabaka mwonna abatabimanyiiko eriyo abantu abatera okugendaeyo ku mitimbagano ne boogera ebintu bye batamanyi naye ate bwe tulangirira wano nti eriyo ebitongole bya Kabaka birina sports gala mu Lubiri ate tebajja so bandizze kubaka kati amasimu kati zafuuka kamera zafuuka video kamera ng'ojjanga okwata bitongole bimeka ebizze mu dduyiro
ate ne weema zaabyo zibeerawo ng'obalamu nesiba abantu abo n'okujja tebajja kwefunira bujulizi bwa bwereere ne baddeyo sibo ne boogera ebisongovu ne ngamba konzi era abo aboogera ebisongovu bangumya kuba nange ku social media olw'emirimu gino batera okunvumaavuma naye omu namuddemu ne mugamba owaayi olaba omuvuma Katikkiro nzaani nze ne webamanyi ndi awo just webasitukira mu Katikkiro okumanya bannayuganda bazira nnyo kubanga eri ebintu by'obuzira ng'oli akikozesa buzira kale naye nga mwebale nnyo okwetaba mu mikolo egyo gyonna egya Ssaabasajja okweza emyaka 7 egy'ekitiibwa mpozi era weekend era ne tiimu yaffe ya under 17 weyazze nekiika mu World Cup era tugenda mu World Cup egenda okubeera ekata gwe mulundi ogusoose tiimu y'eggwanga ey'omupiira ogw'ebigere okukiika mu mpaka eza World Cup ez'ekika kyonna juzi tiimu yaffe ya under 20 yandibadde nayo eyiseemu naye mu kuyitamu empaka ezo zaali ziggiddwawo ekirwadde kya covid ekyali kitalaaga ebiseera ebyo kati bano abavubuka be basookedde ddala mu byafaayo okulaba nga bakiikirira Uganda mu muzannyo gw'omupiira ogw'ebigere mu FIFA World Cup. Abakyala aba netball aba Shikrens abo bo babadde bagenda mu World Cup yozi bali eyo Liverpool lala bali Australia lala naki abo baba netball babadde bakiika na bano abavubuka ba Joshua Cheptegei emisinde gye badduka nagyo giri ku mutendera gwansi yonna tiimu y'eggwanga ya rugby ne ya cricket oziwulira zigenda ntakera naye football ow'abasajja abadde tannabagendayo n'abawala nno aba under 17 abasamba omupiira ogw'ebigere nabo baakoma ku kalebwerebwe kabulakata nabo bayitemu naye byakabulakata mu mupiira tebikola ekigguse kye kibalwa n'olwekyo abavubuka bano batukiikiridde mu mbeera ennungi bweti nga Uganda okwetaba mu FIFA World Cup mu ngeri yonna twasookera ku senior level mu mwaka gwa 1976 kubanga campaign eyakakungunta akatwala tiimu mu World Cup ya 1978 ezaali mu ggwanga erya Argentina awo we twatandikira nga bannayuganda okwetabamu twatandika na walkover twali tulina kutandika na Tanzania nezira nife wano mu Buganda tugamba omuzizi azimba twe era bwe bazimba twe fene tuyitawo ku baayi twazaako Zambia ne tugikyaza wano ne tujikuba goli mu kubwerere yatebwa Pole Ouma bwe twagenda ewaayo Zambia yatukuba kateetu tebatukuba golo zaali 2 naye twafuna okwenyumiriza nti olwokuba twali mu kuvuganya okwasooka ne tubalayo golo zaffe ezo 2 ze twateeba emu yatebwa Abenasul endala yateebwa omugenzi Dennis Obua olugero lwaffe we lwatandikira naye okuva olwo okutuuka kaakati kakibeere ku senior level kakibeere ku level yonna abavubuka bano batukiikiridde ne basobola okugenda okutukiikira mu mpaka zino eza World Cup era nga kyakwenyumiriza kwa maanyi okusinziira ku nsonda eza FUFA zigamba nti nno abavubuka bano bakomawo olunaku olw'enkya sitegeddeewo nteekateeka ya njawulo FUFA gye yiyizaawo kirabika okukulisaayo abavubuka bano naye kirabika ndowooza FUFA ekyo ekyesigalizza be bagenda okuba ekimirayo naye abavubuka bano abakulembeddwa mu kapiteeni waabwe Hamza Sengooba bayingidde mu byafaayo mu ngeri y'enjawulo ey'okutwala Uganda okukiika mu mpaka ezisoose eza FIFA World Cup. Bakubye no Gambia golo zabadde 2-1 golo zaffe zombi zateebeddwa omuvubuka oyo James Boogere naye nga tiimu Adrian Mukwanga yatukwatidde Elvis Torach omu ku bavubuka abasukulumye ennyo ku banne ne mu golo zino zombi yeetabyemu newankubadde ava eno mu bbaaka bavubuka nga John Owino, Stephen Oiroth, Giovanni Mukisa Nsereko, Ashraf Chakuwa, Isma Magala Mulala, James Boogere yateebye golo zombi mu mupiira ogusalawo, Derek Sozi ne Richard Okero be bavubuka abatukiikiridde naye nga wabaddeyo n'abavubuka ababadde ku bench omwabadde Abdul Kenge Ntege mwabadde Shakur Magogo ono nno mutabani wa FUFA President Engineer Moses Magogo naye yabaddeko ku bench Ethan Oyedere, Trevor Mubiru, Joseph Langol mpozi ne bagoalkeepers ababiri ababadde ku bench omuli Muhammad Masabo ne Mone Ashraf Luchamuzi bwetyo abavubuka batukiikiridde mu ngeri y'enjawulo wakati w'omutendesi omukulu Brian Senyondo bwetyo netuyingira mu byafaayo mu ngeri y'enjawulo ate mu weekend enzito ddala omwabadde amazaalibwa g'omutanda n'olwekyo olowooza nti nno weekend yafunye climax yaayo egigwanidde
Akakungunta abavubuka ke bayisemu kabadde kawanvu kaviira ddala mu mpaka eza Sekafa era Uganda empaka ezo yaziwangula ya under 17 naye baali baagala abasoose abali eno ku bifo ebyokumwanjo be bakiika mu AFCON era nga twazze n'eggwanga erya Tanzania naye era nalyo twalisanze bwe tukuba bukubi awo totubulira bya Sekafa ab'Sekafa tubeesobolera naye bwe tweyongeddeyo wali mu maaso ebintu byagize ne bikalubamu awo Zambia ne tuteekamu awo ekikono naye mu kunyukira mu kifo ekyokusatu mwe twanyukidde twabadde tulinawo omukisa ogw'okwerwanako era omukisa guno gwe gwatusudde ku ggwanga erya Gambia era abavubuka bwe bati ne bawangula golo 2 ku bwereere n'okuyitamu ne bayitamu kati abavubuka bongera okwanika ebyamaguzi byabwe ago mawulire malungi kubanga zino under age teams zino oba ziwandiise development teams kubeeramu ensonga eziwerako eziba zirina okutunuulirwa ensonga esooka bwe bavubuka okwanika ebyamaguzi byabwe eri abaguzi kubanga baabaguzi mu nsi yonna gye tebaggwaayo era ate Europe basinga kwagala baana ba myaka mimpi bwe gityo be bakyasomeseka kuba bo beekwasa nti ababa basusseemu mu myaka baba baaguba oluusi nga ne kibaagubirako si kituufu nga tebali flexible kimala okusobola okukkiriza okuyingiza mu bwongo bwabwe ebyokuyiga ebipya kati abo baba baagala abaana abo abato kale bwe babanga basobodde okwanika ebyamaguzi mu Sekafa tournament ne baanika mu mpaka eza AFCON kaakati bagenda mu World Cup muli olowooza nti nno olugendo olwo bwe lunaaba lukwatibwa bulungi eri abavubuka bombi nga n'enteekateeka yaabwe ennungi tuyinza okuwulira nga omuvubuka alabise obulungi atwaliddwa oba oliawo mu liga ez'enjawulo ffenna ze twegomba okulabako ku TV nga munnayuganda yaliyo nga yafuga naye bw'omaliriza ensonga y'okwanika ebyamaguzi omulimu omulala ogwetikkibwa ttiimu eno ento oba ogulina okwetikkibwa ttiimu ento kwe tulina okusinziira okugezesa ebyaffe tuba tugezesa abasambi abanaasobola okugenda mu ttiimu ez'enjawulo ez'eggwanga ezisuumuse mu myaka naye ate era tuba tugezesezaamu ne biki bye twandiyagadde ttiimu zaffe ez'eggwanga zizanye kati awo omutendesi aba alina okugezesa projects 2 projekiti ey'abazannyi ne projekiti ey'ensamba singa twasazeewo nti nno Uganda gye bujjako awo ng'abakugu bamaze okupima omupiira gwaffe ti bannaaye obusobozi bwaffe tiye bwe tuli mu kukuba kibaasi na kukwata kawunta tiye kati omukugu bw'ayanjula ensamba eyo aba alina ojjanjulira abatendesi okusingira ddala abeeno mu ttiimu ento olwo baasi n'eryoka enyooka ne counter attack kubanga naye ebeera playing structure eŋŋenderere naye playing structure eyo eba ekoleddwa mu mwoyo mulungi ate omwenkanya omala kupima mupiira gwe tulina omupiira gwaffe guli gutya bwe tufuna si ffenna bannayuganda naye abakugu bwe bazuula ne balaba trend omupiira gwaffe gye gukutte awo nga bamanya nti ne mu nsengeka nti ku continent nti tuli bwe baawula embu oba pots batuteeka mu yakumeka ti wamu mu mpaka ennene ddala tubeera mu lubu lwa 3 mu mpaka eziddaddako awo tubeera mu lubu lwa 2 tiye kitegeeza bwe tubeera mu lubu olwokusatu waliwo amawanga agali mu lubu olwokubiri ne mu lubu olusooka gatusinza omupiira tyotyo ti mu mpaka enjaba yabamuko tuli mu lubu lwa 2 era kitegeeza ne mu mpaka enjaba yaba tuyinamu abatusingako tyotyo kaakati awo nga omukugu ng'apositioninga bulungi nnyo omupiira gwaffe ng'ajjayo ekifaananyi kyalina okunnyonnyola akakiiko akafuzi akafufa kateeke mu nkola kateekewo n'embeera esobola okuleera ttiimu eyo kuba yo fufa eriwo okuleera bano abali tekiniko bamanyi engeri gye batakolamu abazannyi baabwe ne babatetenkanya nakati bwe tuvaawo tuba tulina okutunuulira bwe tuba nga tulinayo abatusinga omupiira ku continent nga bwe tulaba bano ba Morocco bwe tulaba ba Tunisia bwe tulaba ba Algeria ezo zonna ttiimu ezitusinga omupiira tulina kuzisamba tutya tetulina zirekera bibangirizi kyekyo kimu ekyokubiri tulina okuba kibaasi tulina okuteeka abazannyi bangi nnyo emabega w'omupiira naye bwe tubateekayo
Tuyina okubanga tuyina abavubuka abaffe tutegese mu maaso eringa basatu nga tebeeri antama mu kumanyuka ebyasa tyotyo bwe tukuba kibaasi Algeria ne tugisuuza omupiira wo nga ku ntabwe yaffe gwe n'obwotatunulayo kasita tugukuba bweru gwe gukube bukubi mu bbanga eri omuddusi waffe mu maaso ajja kubasanga ne baaka yaabwe teriiyo asooka asigaze kipa abamalirize eyo naye beera nsamba nayo olina okubanga omaze kubeera w'amazima eri omupiira gw'oyinawo ne abazannyi abanasobola okugujjayo kati awo zino ttiimu ento ng'oggyeko guli omulamo gwensookeddeko ogwokubiri kwe kugezesezaako ensamba gye tulowooza nti omupiira gwaffe gigutunudde oba gye tulowooza nti nno okusinziira ku trends z'omupiira okwetooloola bwe tusamba bwe kiti ba opponent banaatuwulira kati zino under age teams gwe mulimu gwazo bw'ogezaako n'ogoberera ku mawanga agakuze mu muzannyo gw'omupiira eggwanga nga Germany bamala kutunuulira mbeera era omusajja avaayo okwogera n'atwala ekirowoozo eri federation eya Germany tabeera mu wa bulijjo ojja kulira nga Iklausa Gwantala ng'agamba naye notiye tusambise stopper tusambise ne sweeper nga bamubuuza kati munnaffe ebyo bye biki stopper sweeper ng'abinnyonnyola ng'agamba omulembe guno bali basambisa ba opponent abasinga obungi bakubisa namba 9 ne namba 10 tyotyo kaakati bweddira namba 4 nga ye stopper n'omugamba amaakinge namba 9 w'abali tuba tulekawo namba 5 nga yakuba olweyo nga ye sweeper mu mbeera eyatwekisize nti singa namba 4 bamusala tukola tutya kaakati kwe kuwulira abo simanyi libero be Matia Zama ne bajja ne bakuba ekyo nakyo ne kitambula ne kigenda kati ennaku zino omupiira bamakinga zone marking ne weebuuza ffe tuli kuki ani agamba yagamba nti tukyuse alowooza lwaki tukyusa ne baba Germany bwe bati bwe bakola nakino ekyokuleeta ba twin strikers omusambi yenna bw'omusangaawo n'omubuuza nti okubawa mu kisaawe agamba nkuba ku twini naye ekigambo twini ekyo kiri technical era Abajamani be baakireeta nga bagamba nti nno bwe babanga bali balina namba 4 ne namba 5 bwe tuteekawo bannamba 9 abafaanagana kyekibayisa ba twini nga bw'owulira abalongo babeera bafaanagana kati nga baagala bannamba 9 babiri nga bwe twalabako baakubisanga Rudi Vora ne Jürgen Klinsmann kyabanga kigenderere bombi bannamba 9 oba Oliver Bierhoff ekigendererwa namba 4 ne namba 5 wa opponent bonna babeere occupied nga buli omu alinako 9 gw'amaakinze ebyo byonna nga Germany enoonya supremacy katulina okwebuuza nti ffe ani agamba nti tusambe tutya kati ebyo tulina okwebuuza naye nga byetuna bitujjayo ttiimu zino ento ze zirina okubiweeka ne zibirera tubadde tugusa ensonga eya under 17 we twatuuse nga kyenjagala okumaliriza nakyo nti abavubuka bano bye bakozeeko n'ebyo bye banaakola ne bye bataakole nga bagenze kata birina okubaako message gye bituweereza tulina okuddamu okutunuulira tuteeka akakuŋŋunta mu mpaka eza Sekafa eziyitibwamu gwe mutendera ogusooka kwe tulina okutandikira okuyiiya ogenda mu AFCON ate tumalirize AFCON tugende mu World Cup empaka eza Sekafa zisibiddwa bulungi bwe tuba tutudde nga bamemba ba Sekafa tuyinza okuddamu ne tusiba bulungi nnyo empaka ezo ne tugamba nti oba wabeerewo akakuŋŋunta akasookerwako nga tetunnaba kugenda mu Sekafa kubanga Sekafa ke kakuŋŋunta akaddirira akasembayo okutuusa ku World Cup nga Uganda gyegenze naye ogenda okwesanga empaka zino ate oluusi tezibaawo ate oluusi tezitegekeddwa empaka eziri wansi w'ezo ze mpaka ez'enjawulo omwo ojja kugatta wamu liga ya under 17 FUFA gye yateekawo nga buli club yonna kigikakatako club eri mu kibinja ky'ababinywera nga kigikakatako okubeera ne ttiimu ento tulina okutunuulira liga ya under 17 esibiddwa etya eteekebwateekebwa etya biki ebigisoomooza ebyo byonna tuba tulina okubitunuulira nga tutunulako ne mu liga ey'amasomero waliwo amasomero emipiira gye gazannya FUFA yataddewo n'ekikopo ekirala era nga nakyo ky'amasomero waliwo n'ekikopo ekirala bakiyita odiro kwegamba empaka ezo luli bwe tuba nga abaana babadde bakubamu bukubiikubi obanga essomero lyo kasita liwulira nti nno ekirango kyalyo essomero gundi limaze okuwulikika ne bakuba bukubi mupiira gwa kutambuza kalango ka ssomero
awo tuba tulina okuttamuko ku bigere tuddemu tutegeke bulungi nnyo empaka ezo ku lw'obulungi bwa kino ekyogenda mu World Cup. Obulungi bwa World Cup kwongera mudaala ogusinga okubeerako amaaso amangi ate nga moogi ate ng'eyo twandyagadde abasambi baffe bagende. N'olwekyo tugenda okutwala abaana mu World Cup ng'empaka zino zisibiddwa bulungi nga zibawadde mental toughness nga zibawadde obusobozi nti tiimu yonna kati mwagenda akuba. Kubanga tulaba bato banne baabano buno obulenzi buno bu Pedri buno bugavi bwa myaka 17 ni omwana emyaka 17 akubira atya mu Barcelona ate mpira nagukuba nagunoza. Bano abalenzi bano bagondi ba Phil Foden tumulabye kuvanga wa myaka 16 ali ku bantu akanga n'ebikopo nga bwawangula ali mu tiimu nkulu. Bano ba Kobe Maino, bano ba Lewis Kelly, bano ba Ethan Nwaneri bonna bazenga tulaba wano gy'emyaka ekyo naye bo bannaffe ekintu ekyo bakikola batya. Kati awo bw'otunula bo mu Europe balina ebintu bingi era bamu naagoberera Champions League mujja kulabanga empaka ezibeerawo emisana zibeera z'abaana bato tiimu ento eya tiimu y'emu. Bw'ebeera nga Benfica enayo omupiira ne Barcelona ku ssaawa zetumanye za Champions League ssaawa nnyo ez'ekiro zigenda okuwera ssaawa 9 ez'emisana nga tiimu ento eya Barcelona eri mu kisaawe obugyefuuka ne tiimu ento ya Benfica. Kati ate abaana abo ogenda okubalaba nga mu buli mpaka zonna ezibeera mu ggwanga bazeetabamu. Kati ndowooza oba Man U batuuse ku fine za FA Cup ne Man City ey'abaana abato. Era n'ono omulenzi waffe gundi n'omulenzi Munnayuganda naye ali eyo akanga bantu. Nawulidde nako bwe mbadde nsomasomako ku gundi omulenzi bamuyita Divine Mukasa nagenza okusomasomako ku social media platforms ezitali zimu ng'abawagizi ba Manchester City abatali abeeno mu Uganda naye ab'Ebungereza nga bagamba nti omulenzi oyo aleetebwe akube ekifo Kevin De Bruyne mwagenda okuva. Mulenzi oyo taatawe Munnayuganda awedde emirimu naye bwe kibanga abaana bazanya FA Cup ne bazanya Carabao ne bazanya ne league ey'abaana abato ab'emyaka gyabwe. Wano mu Uganda abaana bano lwaki tebazanya Uganda Cup? Na zino empaka zino ez'amasomero naki zitegekebbwa bulungi okusobola okugyayo obusobozi bwabwe. Omwana asobola okumalako sizoni ng'akubye emipiira egitaka wansi wa 40 mu mpaka ezo ez'enjawulo. Kubanga bino byonna oba obikola okusiba omuzannyo ono agenda okutuuka kugyayo obwenyi nti agenze kata nga bagamba nayo n'omwana bulijjo ali luddawa nga tiimu zitandika kukola kikuleeta nsimbi nga tusobola okukola bulungi ennyo plan etwala abaana bano mu Europe. Kubanga ebintu ebyo birina kubeera bitegeke si bino nti lwakuba gundi alinayo gwamanyi nti Mujibu nti ye yakulira Bungereza n'olwekyo ye proline yonna singa tegweredde mu gundi mu Premier League n'ebibeerako emitendera gino gibeera gya kukolerera gibeera gya kwetegeka. Ate olwo tugende ku kizibu ekirala ekiri mu mupiira gwaffe. Kati nagenza okulaba Orlando Pirates egenda kuzanya ne Pyramids mu semi-final eza CAF Champions League naye Munnayuganda aliyo yekka yegundi ye Dickson Bondi Okero ali eno mu security. Awo twandibadde tulinawo club etuuse ku semi-final oba twandibaddeko n'omutendesi waffe eyava kuno ku Uganda ng'agenze kutendeka Orlando Pirates oba Pyramids. Kubanga ebyo byonna weebiri bisoboka singa mba mwetegese bulungi. Tetuyinayo na riifu. Nagenza okulaba baleese ono omukyalo ono omwami omulundi Pacific Ndabihayo Imana yagenda okulamula omupiira ogwo. Tetuyinayo muzannyi n'omu mu ezo tiimu zombi nga Munnayuganda. Tetuyinayo coach aturepresent nze kabeere goalkeeper coach. Tetuyinayo club, tetuyinayo ref. Kati ebyo byonna bizibu bya mupiira okutwaliza awamu ebirina okunogerwa eddagala mu biseera byabyo naye nga byonna bitambulira ku under 17 wano we yatuuse bonna Bannayuganda we twenyumiriza. Kati mu Europe waliyo emipiira egigenda okubeerayo olwaleero. Atletico Madrid egenda kuzanya Villarreal naye ezanya Real Valladolid naye byonna ebinaavaamu tebalina ngeri gye bagenda kutaataaganyamu top 2 kubanga top 2 Barcelona ne Real Madrid bombi baawangudde mu weekend. Gap wakati wa Real Madrid ne Barcelona esigadde points 4 ate yo Atletico Madrid wewangula leero eweza buweza points 63 n'olwekyo teyinaawo njawulo gyegenda kuleeta ku table
mpozi ne Bundesliga nabo lubasazewo okugwa amaliri bonna bagudde maliri eri Bayer Leverkusen giyise yagudde amaliri ate ne Bayern Munich negwa amaliri mu De Classica ekibanga kitegeeza nti nno tewabaddewo njawulo wakati wa Bayern Munich akulembedde n'owokubiri points zasigadde nga ziri mukaaga ezawula tiimu ezo. Italian Serie A Napoli erina okwewozaako olwaleero ng'ezanya Empoli kubanga abasajja bali aba Inter Milan bo bawangudde omupiira gwabwe convincingly babadde bakimanyiiko nti balina okuyingira Champions League mu week bagenda okuzanyira Bayern Munich ne beekwanya mangu ne bagwa ku muntu waabwe ekiyifuyifu n'okuba eddiba era wetwogerera bino bali mu points 7 Napoli esigadde ku points 65. Napoli obanga ekyayinawoko okwagala okwetaba mu kuvuganya erina okuwangula omupiira guno eyingire points 68 wakiri wabeere nga waliwo points 3 zokka ezibawula ne tiimu ya Inter Milan. Kati awo okutwaliza awamu kyekiri eyo ne Bungereza tiimu ya AFC Bournemouth egenda kuzanya tiimu ya Fulham. Omanyi waliwo enjawulo wakati wa tiimu okubeera ennene oba obutaba nnene naye ate newabeerawo ne match okubeera ennene oba obutabeera nnene. Kati singa AFC Bournemouth esanga Newcastle ku final eza FA Cup oba eza Carabao tiimu ezo zisobola okusigala nga ntono nga tezirina na buganzi mu bantu naye omuntu yenna yandiyagadde okulaba ku final kubanga match nnene. So kakati ne AFC Bournemouth okuzanya Fulham olwaleero ku ssaawa 4 match eyo nnene kubanga eyina engeri gyegenda okunnyonnyolamu ebifo ebya tiimu ezitali zimu ku table naddala mu kaseera nga emipiira esigaddeyo mukaaga league zikomekerezebwa ezisinga. Bournemouth eno mu kukyaza Fulham nga tiimu zino zombi zezimu ku ezo ezibadde zirabisa obulungi ennyo okusinziira ku bulijjo engeri gye zibadde zeeyisaamu. Naye Bournemouth omutindo gwayo gwatuuse ne gukkiriramuko era emipiira egisembyeyo 7 tebawanguddeemu n'ogumu babakubyemu n'emipiira 5 miramba ng'omwo mwalimu ne Ipswich Town yaddayo edda mu kibinja kya wansi yabalumba na waka ne batujja omupiira mu kifuba goolo 2-1. Olowooza nti neno ye match gye bandiyagadde okwanukula naye ate ne Fulham gye bandiyagadde okwanukulirako nayo tewena kubanga naye ekoze ebya naggwano ebiwerako. Wabula singa Bournemouth ewangula omupiira guno ejja kuba ewanduukululayo Brighton and Hove Albion ali mu kifo ekyokubiri ne Fulham ali mu kifo bajja kuba bajje Brighton and Hove abali mu kifo eky'omwenda ne Fulham abali mu kifo eky'omunaana ku points kubanga bonna singa Bournemouth ewangula omupiira guno bajja kuba benkanankana points 48 naye olw'okuba nti nno Brighton and Hove ekyokuba nti nno tiimu eno ya Bournemouth ejja kuba ne mu kaseera kano erina goolo 11 kye bayita goal difference ng'oddidde goolo z'oteebye n'otoolako ze bakuteebyemu gye basigazaawo yebeera goal difference. Kati mu mbeera eno Bournemouth wewangula negenda ku points 48 ejja kuba yenkanankana mu bubonero ne points 2 omuli Fulham ne tiimu ya Brighton and Hove naye olwa goal difference okuba nti nno goolo 11 ejja kuba ebawanulayo mu kifo eky'omwenda n'ekyomunaana kubanga yo Brighton and Hove efissaawo goolo 2 zokka ate Fulham efissaawo goolo 5. Kati kijja kusinziira ku Bournemouth egenda kuwangulira ku goolo mmeka goal difference yaayo eba yeeyongerayo naddala singa baba tebagiteebyemu. Yo Fulham ejja kusigalayo mu kifo kyayo ekyomunaana kubanga yo obubonero bwayo bulikoko waggulu ku obwo Bournemouth bwesobola okufuna olwaleero. Kaakati bw'otunuulira tiimu engeri gye zibadde zeeyisaamu emipiira 32 egiyise waliwo tiimu ezeesitudde mu ngeri y'enjawulo nga kino zikikoze kikeerezi mu season. Omanyi mu Luganda mulimu enjogera egamba nti ow'amaanyi takeera naye ate mulimu enjogera yemu egamba nti ennyonyi enkeeze yeri olusiriŋŋanyi. Kati kitegeeza mu kukeera mulimu advantage naye bw'obanga okola ebintu ebituufu ne bw'ojja ekikeerezi era osigala nga osobola okubaako ky'owangudde. Kati so waliwo tiimu mu buliigi y'Ebungereza nga zo tezaakeera naye nga zitandise okuteekawo akatindo tindaawo
nga liga egenda kukomekerezebwa ninga akatindo kano kalinako ebintu bye kabatuusaako okugeza Wolverhampton Wanderers yali eri mu relegation zone naye emipiira ena gye bawangudde egiddiringana nga ne mu weekend yetukubye omugongo bakubye Spurs goal 4 ekyo bakikoze omulundi gwabwe ogusooka mu myaka 5 mu 3 okuwangula emipiira egiddiringana ena gyokka teebereza naye ate tegyawasembesezzaako katukyabogerera kwabo abalwana obutadda mu kibinja kya wansi era kiba kiweereza ne message etiisa eri abo batannaba kuzanya Wolverhampton Wanderers nga bakyayina ebigendererwa ebyenjawulo mu sizoni eno okojja kuteekako ttiimu ya Everton emipiira egisembyeyo 10 babakubyeko emipiira 2 gyokka ne bagoddwa emipiira 6 ne bawangula emipiira 2 miramba nga mwegyo gye bawangudde mwabaddemu n'okulumba Nottingham Forest ku bugenyi ne bagikubireyo goal emu ku bwereere omulenzi oyo Bukule naye tiimu ate ze bawangudde mu mipiira gino 10 ate zaabyewuunyo ze zibadde ezimu ku ezo ezisinziza omutindo omulungi omuli Crystal Palace ne Nottingham Forest naye zino zombi ze baakakubamu 2 mipiira 10 egiyise zombi babadde bazisanga ku bugenyi akati ku muteeko gwe gumu osobola n'okuteekako ttiimu ya Newcastle yiyo bagikubye emipiira 9 naye olw'okuba nti nno nayo omutindo gwayo gwazze kikeerezi emipiira 9 ogwo gwe basemba bakuba omupiira gwaliwo eri mu mwezi gwa 2 nga 26 okuvaawo sebo Newcastle badde etaami ne bagudde Man U mu Malaka mu weekend ne coach waabwe Eddie Howe yabadde ku kitanda technical bench tiyabadde nawo naye bafisiza obudde Man U kataba gitwala emukono n'olwekyo nabo bayina engeri gye basituseemu mu kaseera nga ligi yewerekedde oba oli awo singa baatandika n'omutindo gwe gumu bandibadde bali mu lugero kale tubadde we tutuuse nga tutunuulira match ya leero ne impact yaayo then nga tutunuulira olubu lwa ttiimu ezeyisiza mu ngeri y'enjawulo tubadde tumaliriza ezo ezizza ekikeerezi w'amaanyi takeera nga tumaliriza ne ttiimu ya Newcastle naye oba oyinza n'okuteeka ndowooza zine ate zaatandika amangu wojja okuteeka ttiimu ya Liverpool Nottingham Forest ne Brighton and Hove oba oliawo ne Arsenal oyinza okubateeka awo Liverpool ne bweba ekoze bubi omanya okendeeza ku bubonero kweneewangulira ekikopo naye ng'esigadde ekaladde bulungi Nottingham Forest singa ebadde yeeyisanga bulijjo bwe tubadde tugiraba etera kubeera mu lugero lwakulwana butadda mu kibinja kya wansi naye kaakati webeera mu lugero olugamba nti omusajja abadde agezezzaako okuvuganya ku top 4 ng'esigadde emipiira 6 mu season oyo olaba okukeera oluusi kiyamba ne Brighton and Hove Fabian Huzera nga yakajja Bungereza yasooka n'abalagaza omupiira awo kazi akuŋŋaanya bubonero bwenyweza wano bwe twakyazizza omukugu Mathias Ndawula yatugambye nti target ya Brighton and Hove eya buli season yakunyukira mu top 10 boka sitabanyukira mu top 10 ku table bekyabwe ng'emichomo giyitingana kubanga yemu kwezo tiimu entono ennyo ezikola amagoba mu ligi y'Ebungereza bo beekolera ssente kyova owulira aba Moise Caicedo gwoyagala omutwalira bo tebaliiko bino mbw mwana akyali muto myaka 23 tukyamukamula nedda bo bamugula obukadde 12 gwoleeta obukadde 9 mu 5 10 nga bakwata ssente bo nga tageti yaabwe esigalawo so kakati bagenda ne babalagaza omupiira ne gulabika bulungi nnyo kazi nga beetegekera kati ligi yino egenda yeeveera emipiira giggwayo tageti yaabwe ogiraba simanyi oba bakigenderera nti babeeraawo naye ekigenderere kiri nti tageti yaabwe eri top 10 era wetwogerera bino ebintu babituukiriza era emipiira ngeri gigenda nga gyeveera banagenda okubikkako bwe bati nga tageti yaabwe bagirina kakati ate waliwo omuteeko omulala ogwa ttiimu eziremereddwa okubeera consistent omwe muli bano abanywanyi ab'omukago Man United ne Tottenham Hotspur kati nno weekend bagikozeseza kwongera kwesenda nga bakkirira table nga beeyongerayo balemereddwa okuteekawo omutindo ogufaanagana waakiri gwa mipiira 5 nga bawangula miwangule olaba Wolverhampton Wanderers etungiridde emipiira 4 naye bano ababiri bo bagaanyi ate ekyennaku lwe baba basazeewo okuwangulayoko ate abo be balina okuddira mu bigere ku table nabo baba bawangudde egyabwe kitegeeza winiyo era ekulekaawo mu kiko bwe batyo bwe babadde
kati bw'omaliriza omuteeko ogwo osobola okutunulako ku table. Nottingham Forest bwe yakubiddwa omupiira aba Everton awaka, kati wetwogerera bino tiimu eziri awo okuva ku Nottingham Forest okukkirira tiimu 5 ekizaawula points ziri 3 zokka. Kitegeeza Nottingham Forest engeri gye yeekuluddemu ate eyise n'abo abatabadde ku high table okusembera. Newcastle mwe yajjidde, gundi Man City, Chelsea nabo basibaganidde awo ne gundi ne Aston Villa ku points 5 ate Newcastle yasemberedde mu kabonero kamu mu mugongo gwa Nottingham Forest. Bayinayo omupiira ogw'eggolu gwe batannaba kuzannya, ogwo bagugenda guzannya okuwosenkya ne Crystal Palace. Nako kugenda kubeera mukulu nnyo eri tiimu ezeetoolodde awo, kubanga yo Newcastle bwefuna win ebeesikayo Nottingham Forest mu kyokusatu nejja mu kyokuna. Kati ate awo ne gundi tebali awo Man City points 5. Chelsea eyabadde egenze, omanyi bwobanga oyagala draw mu match ekunyumire beera nga Chelsea bwe yabadde. Ipswich yabakulembedde 2-0, kati bwovaako emabega n'ofuna draw, hayo draw eba enyuma okufa obufi newankubadde nga si gye wandiyagadde. Kati Newcastle awo eyinza n'okuteeka akazito ku Arsenal, kubanga singa ewangula omupiira okwosenkya wajja kubeerawo obubonero buna bwokka Arsenal bwesinga Newcastle. Luli Nottingham Forest ebadde bakwasizza ngalo ngonvu, naye bw'eneebeera Newcastle eno gye tulabyeko era kiyinza n'okuwoomesa omupiira ogujja okubeerawo nga 18 ogwokutaano Arsenal ng'ezannya Newcastle. Jjukira sizoni eno Arsenal tekubyeko ku Newcastle eno, n'olwekyo eyo match ejja kunyuma bw'anaabanga gap egenda efunda wakati wa Arsenal ne ttiimu eno ya Newcastle. Script neno mpanvu naye tesobodde kuggwaayo olw'obudde, mpanvu ddala naye ejja kutetenkanya oba oli awo okutandika n'olunaku olw'enkya. Kambaagaliza obulamu obulungi Zerumas David awangaale Ssaabasajja.